Webulabe sawa yonna tuli kubuukenke ennyumba yange batebaagi bakuzanga olina kebakubazeeyo ne batuuza aba otuuza entangawuuzi oba olina bamanyi olinamu kasente ne bakulunda ekiro bajjanga abantu nga 5 abalala basigala bweru abalala bayingira mu nnyumba ne bakunyigiriza tebakukkiriza kubatunuulira bajja n'amajambiya oba bakugamba leeta ssente batwala amasimu batwala esente bo tebaagala kumamba yange abambi tubakoye ku kyalo kiki kye basinga okubba batuyingirira mu mayumba n'ebisi ebiso ne bakuteeka ebiso ku bulago nga baagala ssente. Tukola wano tubeera wano nga tumenyeka omusana gutwokera wano enkuba netwokera wano netonya wano tubona ngaoli ajja akwata akuteekako kisongo nga akutwalako busente bwoyina taidiwe Kamengo osaidi si mwangu mu bisango egyo gyonna akumpanya buli omu yonna byonna twagala kwekalakaasa tusobole okwanga tugira ki twasobola okumugjawo ne tutasobola kufuna bulungi buyambi bwonna twagala kwekubira nduulu eri abatuuze eri ekikwata ku security yonna basobole basobola otuyamba. Twagambye RDC ajabeere mu lukiiko luno. RDC agenda tasobya kusobola kubeeramu netuga RDC ayina amuddirira ayina basegulanyi badde atuweerezayo omuntu omu asobole okujja mu lukiiko yagaanye ate ng'akwatibwa ku nsonga eno. N'olwekyo twagala kufuna muntu ena asobola otuyamba tuli bubi ababbi baleka batambula n'emmundu bakolagana ne poliisi tolina okutwakubira poliisi nejja kuyamba bwe buzibu tulina obulumi bw'amaanyi abaana babatemye amajambiya osi yajja nekujjako osi akulira ekikwekweto nekubeerako osi trafiki nekubeerako ni osi akumira amakomera g'ebutolo wano wa prison yabeerako era ebyavaamu tebyali birungi nnyo basigala ababbi bakyataaya ku kyalo nakati tebabasibanga ekyatujja ebibiri ku mutwe okuddira omusibe poliisi ejje tuyambe balebe kubattiraano ate abasibe batuvunaana emisango nti twabakuba ne balabira ensawo eri gyetwaga ensawo y'amagye lwaki civilian aba n'ensawo y'amagye twagala kumanya ebyambalo by'amagye bitambula bitya ne civilian eri ono agaba ate ebyambalo bya civilian ebyamagye okuwona civilian poliisi nakati tetuddangamu etubuzaabuza tukoze statement zaffe zigaanye tebatuddamu tulina bagenda ne batwala abasibe kukomera chairman yalina omukolo ng'ateeka okugyayo ebintu byabwe okuzzaayo ebintu gye bajja ebintu tenti zaabwe ezo tuga tujja genda ku mande tugwe ki ripoti abasibe tebabasiba teri yagendako mukomera mugotuka ku poliisi ku mande nga teri n'omu aliyo wakati poliisi negamba nti baliwa polisi yagamba babakubye nnyo watuta mudwayi bandi badde babagundi batambudde ya gavumenti yabajjanjaba naye tebabasibangako wala okumanda omusibe omu oyo eyawomula amagye nantiisatiisa tiyajja kunkolako ng'ekisoboka bo balina abalabi abanene tugenda okugira abanene nga bali mu poliisi mwennyini amagye n'agamba ensawo yange nayagala aginyage bunyazi agitwalirwa mpaka abatuuze bamugaana n'agalula omugga akuba abatuuze munne yawummula amagye yani bamuyita Waswa mutuuze wammwe si mutuuze wa kuno mwamanya mutya nti yawummula amagye wali omukama etugamba polisi atugamba yawummula amagye naye bono yakwata ensawo si w'amagye tumanyi nga atali w'amagye kati baleeta olutalo abatuuze ne bamukolako ng'ekisoboka tugezaako okumutaasa obutamutta tukubira poliisi essimu poliisi nerwawo okujja netukubira desi essimu
Diso najja nakula poliisi mbangu abo ne bati nejja ne bakwata abantu babiri. Mwenga abatuuze mwakubira poliisi yagaana. Poliisi yasooka gaana. Ate Diso bwe yagikubira nejja mu bwangu nnyo. Bwe yajja ne babateekako kyatwekanga nnyo okuddira akagundi akatenti ne bakakasuka n'enkofiira ne bagikasuka. Bugamba akatenti otegeeza ki? Kano akamaji ke beebiikira ng'ebusisira bwabwe obwo. Kakati ne tubagamba ne tubakwira essimu. Chairman yakuba essimu. Diso yakuba essimu tumukomeyo muno ne ebizibiti byammwe bino. Ne bakomawo ne bano ebizibiti byabwe. Be baali bakasusse eggulo limu. Kwolwo lwennyini baali batuuta ababbi ne bakomawo kwolwo lwennyini bakatwala. Moses mutunzi w'Ebutolo Kamengo omusuubuzi tutawanya kyababbi. Ababbi batumazeeko emirembe batukuba twerukotinga ku poliisi tetufaako. Juzi twakwata ababbi twabatayizanga bava kubba embuzi ne tubasuuza embuzi ne baddukira ku lumbe omu gwe twalabakunika n'ensawo y'amagye. Kati weri anyuka okuvaayo 11 nga tumufunye tugamba ensala twagirabyeko yeefaaniza bweti ensawo y'amagye. Munnaffe n'amuyimiriza n'amugamba ogwo ovaawa yensawo eno ani yagikuwa yeekandaga atayagala kwaki gitujjako kyayamba nibuga atula wansi twaze ensawo. Tugenda okwaza ensawo nga mulimu ebyambalo by'amagye, mulimu buponcho buno babuyita obusiisira bwabwe, mulimu uniform, mulimu enkofiira. Tumukwata netugwira poliisi nekwati nejja emutwala. Bifo nga tubona mutwala basigala nga bali bweru ku misango gy'obubbi ate nga beerimbise mu magye g'eggwanga. Naye twabadde tugenda ne batukubira amasimu nti nedda temutawaana. Obubaka bwe mubadde mwagala okutuusa enkya RDC ajja mu lukiiko. Ekyannaku nti ate olwaleero batugamba RDC tagenda kusobola kujja mu lukiiko. Kiba kitegeeza nti ffe twetaaga buyambi kuva wantu walala. Tetumanyi oba Katonda y'anaatuyamba kubanga gavumenti erabika egaanye ottuwa obuyambi. Tugezezzaako mu barracks ez'enjawulo okubayo amasimu bakoma ku olwo okukuuliza tebaddamu. Tugezezzaako okuyita mu ngeri zonna tulabe nga tufuna obuyambi naye tetunnayambibwa. Ekisinga okwennyamiza ennyo kwe kulaba nti ne baggiso be tutuula nabo ku kitundu nabo bw'okunga banno mubeereko amagezi ge musala ate bo bakirabamuko weddala. Ffe tetunnakola kabenje konna ku muntu, tetunnakola bulabe bwonna, naye twanoonya bwenkanya. Tunoonya bwenkanya busobole okuvaayo. Abantu mayumba gaabwe bagamenye, enzigi bazimenye, babakubye emiggo, babatemedde mu mayumba gaabwe, bababbyeko amasimu, bababbyeko ssente, bababbyeko amapikipiki, abamu abe babbako pikipiki babaleka babasabise mu makutiya. Naye tetunnafuna buyambi bwonna. Tulowooza nti kyekiseera Pulezidenti Museveni bw'abanga asobola okubeera n'abawuliza abasobola omutuusaako amawulire agafaanana bwe gati gamutuukeko asobole okutuyamba oba ajje n'omuhoozi y'ayinza okutuyamba mu nsonga eno kubanga tetusobola kukwata muntu ayina kombati z'amagye. Tuwulira bulijjo nga boogera nti ne bw'oyambala akakoofiira nga keefaanaanyirizaako ekijaasi gwebeera mumenyi w'amateeka. Naye bano abakutte ebyambalo nga bayinamu n'ebissi mu nsawo, bayinamu obuuma obuggula amakufulu gaffe, ne tubikwasa poliisi ate leero batugamba tebiriiyo, yo poliisi yakuleetya eno. Ensawo bwe twasooka okukwata yali yapangisa ku kitundu kyaffe era nga ffe tumumanyi nga civilian, naye nga bwe yajja ku mulundi guno yajja na nsawo ya kisirikale era ng'erimu ebikola eby'ekisirikale. Tetwasobola kumanya nti gavumenti yeeyinza kitunuulira nga kintu kiwewufu kubanga lwaki ngiyita gavumenti nga nvudde ku levo ya poliisi. Tuyina baggiso,
tuyina poliisi, tuyina amagye, naye yonna tukubyeyo amasimu tetunnafuna kuddibwamu. Olwaleero olukiiko lwe tubadde tukubye olwaleero tubadde tulowooza nti RDC agenda kulubeeramu, Liso alubeeremu, DPC alubeeremu, naye baakitutte nga nsonga mpewufu era bo tebannatufaako. So olunaku lw'eggulo twabadde twekunze ng'abatuuze b'ekitundu kino nga Edward nange ssentebe w'omuvuka Butoolo Musale e Butoolo. Tuli mu mbeera embi ddala kubanga tusula, abantu basula tebeebase, abantu batiisibwa. Ennaku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 19 ekiro ekikeesa olunaku olwo twafuna ababbi mu kitundu. Newankubadde emabega tubadde n'obubbi, naye ku lunaku olwo twasobola okufunza ku babbi era ne tubaako be tukwata. Era mu be twakwata baali bambadde, omu yali ayambadde kombati ey'amagye, omulala ng'aweese ebbaaga erimu kombati y'amagye. Kiba kitegeeza nti abatubba beeyambisa ebyambalo by'amagye okusula nga batutigomya. Kyokka ekikwasa ennaku nti mu bannaffe ababbibwa mulimu abaatemebwa, mulimu abaakubibwa kibooko, nga tuli ku levo nti omuntu ne bw'oba ofiiriddwa bajja ne bakusaba amabugo, bajja ne bakusaba essente, bw'oba toziyina baleka bakutemye. Ffe tulowooza ebijambiya ebyo twabiwulirako sayidi z'e Masaka, era ffe tulowooza nti abantu abatuuka ku eyo levo gavumenti yandibadde tebatunuulira nga bwe batunuulidde ku gwaffe. Kubanga kaakano olwaleero ffe abaakwata ababbi abo abasirikale abajaasi, ate olwaleero ffe tuli ku dduka nti olwaleero poliisi eyagala tukwata kubanga ate ababbi baatuguddeko emisango egy'okbakuba, naye nga tosobola kukwatamu nawe tamubonerezaamu kubanga era wabeerawo akanyolegano, wabeerawo okwesikaŋŋana okusobola omukwata n'omufunza. Naye jjukira bano baali bajaasi, baalina kombati era nga ze bakozesa. Omusajja oyo gwe twakwata nga twebase tugenda okulaba ng'oluguddewo ng'abasajja 3 bayingidde, omu alina embazi, omu alina akuuma, nga bali ku buliri nga batandika okukwata essimu, bakwata ensawo nga bajjamu ssente ezaali awo wansi mu kisenge. Omulala ngamba leeta ssente, ngamba ssente oyo azitutte, kadde leeta ssente, koze eyo ssente azitutte, kadde ojja kuleeta ssente. Nga bakwata mikutu, nga bakwata waya eyakkula oluki, nga batandika kunkuba zenna mutwe, zenna nkuba nga batandika kukunkumula buli lugoye we luli bifaliso, banoonya ssente. Essimu bakusaba pini, leeta pini, mukadde tuwe pini, nabawanfu ne bakuba. Kati oli mu mbeera ki? Kati nejjanjaba natereera, essimu baagitwala, bakusaba pini, buli awaali ssente kibe 10 osigaza. Damulira Sempuma, omutongole w'ekyalo kino Senero. Kati ssebo ababbi kino kye bantuusaako, baakuba eddirisa ne bankanga nga baagala okubaako ne kye babba, ate era baakomyewo olunaku lw'eggulo. Ne banyonyogera oluggi, babeera n'ebyuma essebo. Kaakati nno tuli mu kutya okuyitirivu, tusobola kubunkenke tetwebaka. Baagenda wali engulu ewa muganda wange yakafa Ssaalongo Banadda, bwe bajja ne bagamba abaana be baasanga wamu baali bavudde mitala w'amayanja, ne babagamba bawe ssente ez'amabugo, ne babakuba ne babatulugunya. Twekubidde omulanga tumanyi kyakukola, obulamu bwaffe buli mu matigga. Ey'omusirikale oyo tetegeerekeka bulungi, bagamba nti yali ava ku lumbe n'agwa mu kikwekweto, naye nga yali alina ebyambalo ne bamusanga nabyo, ate obudde bwa kiro nnyo nga alina n'ebintu ebitategeerekeka ng'obuuma bwe buteeberezebwa nti buggula ekkufulu,
ate ndowooza n'agezaako okukozesa eddoboozi ekkangufu ng'agudde mu kikwekweto okusobola okumukuba. Kati kitumenya omutima naffe okulaba munnamagye obudde obw'ekiro mu ttumbi ng'atambula mu yunifoomu akutte n'ebintu ebitategeerekeka. Owulidde ekintu ekyo si kirungi. Twandisabye abasirikale abo abawummuze afazaali ebyambalo babiteekenga ku poliisi, gyebabanga babijja bajje babikole ki babijje batambule nabyo ne poliisi emaze okutegeera. Kitusaba ab'ekitundu abakutte ababbi olw'okuba babakubyeko, owulidde, mu kifo ky'okubayita okubakkaanyisa mwakwatibwa mutya mwasangibwa bwe muti ne bwe muti, ekyo si kye bakola. Owulidde, omusanga ate ffe ababbibwa ate kaakati ffe tutandise okufuuka ababi. Kale nno ne kitwennyamiza ne tulabika nga abatafiiribbwako, ekiyinza okuleeta insecurity mu maaso. Abantu bayinza okwekyawa wekanga bassa abantu nga battiddemu ne Naalumanya ne Ssaalumanya olw'ensonga y'ababbi. Naye nno tulabula ababbi abeefunyiridde okubbwa mu kitundu kyaffe, bannange ekyo bakikomye. Abaana b'omu bitundu bave ku matatu ludo, era nga ffe abatuuze ffe ng'abeerusi kati tugenda kutandika okukola ebikwekweto. Buli gwe tukwata nga tumutwala ku kkomera, tukwata nga tukutwala ku kkomera. Sirina bingi byakwogera naye tugenda kufeffetta ababbi wansi n'waggulu paka lwe tunaabazuula. Matiya Mukumbya, ssentebe w'ekyalo kyebayita Njero Ggombolola y'e Kamembe. Ate nga nzisintibwa bassentebe ab'Eggombolola y'e. Tufunye okusoomoozebwa olw'ababbi ab'amaanyi ennyo abazze mu bitundu byaffe. Ababbi bano basima amayumba, abagula amakufulu, bajja n'amajambiya. Ate twewuunya kulaba nti bamanya mangu nnyo nti wafunye akasente, watunze ente, watunze ekintu gundi, kati ne kiraga nti abaana abaffe bennyini be batubba. Tulina abantu bangi okusomooza bwe tufunye abantu abavudde mu bitundu eby'enjawulo nga bazze okupakasa. Twakakwata, nze nakakwata nga bana nga bavudde mu bitundu by'ekisolo abajja mu maka g'abantu okupakasa nga batubba okufa obufi. Naye ekizibu kye tufunye bwe bakwatibwa poliisi, ebintu ebikyuse, kyandibadde waggulu ekissa wansi. Henry Kasozi, ssentebe w'e Kamusogonya, era nga n'ekiro ky'olwaleero ababbi bayingiridde omukyala nga bakozesa omutayimbwa ne baggula akabaati k'oluggi ne basobola okumuyingirira era batutte ebintu bye. Omukyala yankubidde mu bwangu obw'ekitalo n'eziruka nekubira bannange, naye twasanze omubbi adduse. Tuli ku bunkenke obw'ekitalo era tusaba gavumenti oba poliisi tuleeterengayokko ku bakuumi, ku basirikale, tukolenga nabo omulimu ekiro okuwendya ababbi abo. Naye nga nze nteebereza nti ababbi abo baana bano be tukozesa oluusi abatambulira ku mmotoka, kuba omukyalo okusinziira bwe tugeregeranya nti we bagenze okubba, obutuufu bw'otunuuliranga eyagenzeewo ateeka okuba nga muntu amanyiiwo nnyo. N'ensonga eyo kiraga nti abaana bano tulina abaana mu ffe abakolagana nga balina be bakwatagana nabo mu kubba. Era nenkubiriza abatuuze nti bw'oba osobola oluggi lwo oluliko akabaati ako kuba nnyo olabe nga wosula, sensuubira tunakozesa eri ekkubo tugenda kukwata ababbi abo. Operation obudde bwonna obw'ekiro nga kawa bugenze busobola twakwata abavubuka bangi nga mulimu n'omukulu omu linnya lirabiddemu katono, naye ng'ekyamazima nti oluvannyuma lw'okumukwata twasanga obuzibu bunene nnyo ng'alina n'ebyambalo by'amagye by'alina mu kasawo n'obutente buno obw'amagye. Ne tufuna obuzibu bunene nitugamba nti omuntu natali w'amagye ajja atya okubeera ng'alina ebyambalo by'amagye. Naye twagenda okitunuulira nga ate waliwo abanene baasubira baakubira balowooza nti bajja okumutaasa mu kintu ekyo. Naye oluvannyuma lw'okumukwata ku saa 8 ogw'ekiro twamutwala ku poliisi e Kammengo ne tumukwasa abakulu b'ekikwatako. Naye ensonga ziganye okutambula obulungi olw'ensonga nti tulaba nga abagenda okubavuvuba babata tebabazzaayo mu kkooti kukomera kubakwata, ate baddamu ne babata ne baddamu ne babazzaayo. Kati ne tufuna obuzibu obuntu lwaki abantu bano tebabigera ku kukomera wennyini oba ku poliisi kwennyini. Kati mu mbeera eyo ne tugamba tekisoboka
tugenda nga tukubira abantu baffe abanene bekikwatako tulabe ng'abantu bano baddamu ne bakwatibwa babazzeeyo mu kkomera. Eyo embeera ebadde etambula mu kiseera kino. Ekibuzibu ekyamazima obwongeege bwe tufunye ku kitundu kyaffe eky'obubbi bugenze bweyongera olw'ensonga nti tugenze okitunuulira nga kitwetaagisaamu abakulu okuva mu bitongole ebyawaggulu ebyokwerinda tusobole okubeera nga tukwasaganya ekintu kino oluvannyuma lwa poliisi y'e Kammengo kubanga tetuyambye. Ekyamazima ekino kigenze wala obubbi bungi ate buli kiisa omubbi gwe tukwata twesanga atugamba nti alina abanene bakulagana nabo era bo tebatutiirako ddala n'omulundi oguma tebatukwatandosa ku poliisi batutuuka batugamba nti aa wali muntu ayinza tukwatako. Kale n'olw'ensonga eyo olukiiko nitugendamu tugenda kuyigamu ebintu bingi n'okukwata abo bonna abasuubira nti banene nga beefula nti balina bakkanu bakola nabo balina ab'amagye. N'olw'ensonga eyo tera kutambula bwe kityo paka nakigusa. Ne bagamba nti bwonna bwagenda okuvaayo nga bwogera nti osi ky'omuhendo gw'obba ente. Era bwe bakyogerako osi oyo n'akyusibwa ente zaffe tezaddamu kubbibwa nakati. Naye kati bwe tuba tufunyeewo obubbi bwe buti kino nno nsonga nkulu. Bwe buba tebunnatuuka wuwo Abaganda baga nti gwe kitannaliira nnyina tirinda buke. Naye kakati gwe batannasimira nnyumba bakujja wuwo na jjambiya olabanga oluusi olugero lwa kintu n'ennambi n'ogamba oba lwaliwo oba terwaliwo. Kati poliisi gye tubadde tusuubira nga yeyina otuyamba bw'eba leero tetuyambe ffe tuyina kweyamba. Kankiddemu poliisi bw'eba tetuyambye nga twatwalayo abatutulugunya twatwalayo abatubba be tukutte ate ye netugamba nti mwabakuba. Chairman akugambye n'ababakuba baali bazze kulumbe tebaabamanya ate ne baagala bakwate ffe kitegeeza bawagira bali. Security eri ayagala insecurity era nze nga chairman wammwe LC3 e Kammengo kati ndi ku mwaka gw'omwenda nga nkulembera abantu b'e Kammengo. Sikkiriziganya n'ebintu nga bisatu. Ekisooka enguzi, sikkiriziganya n'enguzi. Namba 2 okunyigirizibwa kw'abantu. Nze ndi musajja asoma Ebbayibuli yogera nti buli mukulembeze ayina okubeera eddoboozi lw'abantu abatalinako mwasirizi. Kati mwenna nga mutulonda mulonda nga munoonya ani anaakuyamba ani anaakwogerera. Olaba nti abasajja nga Chairman Kabali bayogeza eddoboozi y'amaanyi nnyo kubanga bawulira obulumi wali abantu omuntu wa wansi. Nabagamba luli nti mulya mmamba abeera omu n'avubaganya kika kyonna. Naye kati nze ali mu gavumenti tetujja kukkiriza omuntu omu okuvubaganya department ya poliisi. Wakiri omuntu yakola avaayo. Kati leero abantu ba wano oba mulabye nti embeera poliisi tekutte bulungi ensonga ey'abantu. Bina procedures kye basobola okukozesa okumuntu oyo okumugyayo mu kitundu oba kumuleka. Kati ku lw'ensonga eyo siyagala mweraliikirire nnyo. Ebyokukola bimanyi. Nola Muzirandiga Empigi nsibuka Mpigi. Ensonga eyange gye njagala okutuusa ku side RDC y'ensonga y'aba bizinesi. Abantu aba bizinesi ng'onsanze ku bizinesi obudde obw'ekiro. Obudde ne buba buyise nzikiriza nzigalewo bw'oba onsanze mu nsobi. Naye nze patron namba ya nnumba n'enkuba nabadduka n'enziruka mpaka mu kisenge ewange.
yonna nga patro weebeera nga bw'ogimanyi bwerembedde bwe yagwera mu kisenge ewange n'etakomaoko n'enkuba emiggo emiyitirivu nno kaakati n'okuggalawo negayirira bwegayirizi nga baagala bizinensi ngireke nga nzigule ddala abo bakuumi ki nze mbadde mmanyi poliisi eriwo okukuuma ddembe ly'abantu naye n'okuggala bizinensi nga bantwala sibbye basanze ku bizinensi naye n'okugiggala bantwale kwali kwa mbirigo bannanga obwo obulumi bunnuma okukamala